Amasigiri makala ibidomo byonna faizo byagwawo byonna bano abatwala babiri naffe byonna ne guno omuliro olaba wenkolera wano wenalinga nsiba wenneebakanga wano nga wenkolera banzukusa okuggulawo oluggi ng'omuliro gwatulidde dda naye kigambibwa nti abafumbo bannayiba baffe mabega eri baali balwanyirwanyi nnyo nga batamiira be bakomawo ekiro batukoleza oba bakoleza biki munange simanyi mbu baali baagala kwettira mu nnyumba bo baali baagala kwettira mu nnyumba naye futwalaba muliro agutuzinzeeko ffenna muliro gwali gututwala naffe naye mukama n'ataasobolaku ne bigenda ate era be bamu aba bayita mujje era be baayita banayiba banaye muzuukuke bo ne badduka ne bagenda ne gye buli eno nakati tunnaba kubalaba naye bannange tuli bubi twagala buyambi amanya gange bamputa ndayambala efeeri mvuga boda kati baalo olunaku ali omusanvu gw'ekiro kati omuliro waliwo abali basuula wano nga balina kandi ninsanga ng'omuliro gutandise gutwala kati mu kuzukuka nga nataasako kati ningenda nenyera nekima amaazi wali kugundi kusalawo kwiruka mu kwiruka niho byagize none na n'ubu niyo niragaho bose ari kunshakana n'ubu ni ukumwihisha ni ukuguma ndihisha ntacyo mfite cyo gukora ubu nabwo mbonye yanamfata yatse ntacyo kurya naye nsaba ubuyambi mu nzu tetasi nakuze abiri mu musango tumaze korona zari saa 8 z'ekiro twari twebasere batuze kusanga epiki wano nahakutomorera batuze gusa bazukuka umuriro speed gwe gwari gutambiriramo wari gw'amani narindi nakagaraji kange wano ngankanika amapiki nga ono boss yandekede piki uyagukanika gwe twakima ko bimu byaturemo umuriro gw'amani ne turabanga uburamu bwafe genda sigara mu muriro katokuduka umuriro twaguvako piki yino yayiramo yasanaho katesa yona umugaga tunonya sawa zino wendi naye imisana sisora kujya wano kurabika kubanga umugaga bwanda bako sibira ruzira ye ayagara pikiye kati mbade nsaba abakurembeze batuyambe batusaba bereko nece badukorera turabenga izo mbere mbi tuzivude yani nanyi ni kifo kino benagire badde cyari n'enjiro musajja n'umugamba agira mujja mukandikirawo pikipiki kano kabadde bakavuga nabbe tuliko bwe tulya abaana bwe bawerera otusasula renti ekyokulya nange nagiwa mukwano gwange abeere nga nkikozesa asobole okubanga naye afuna mu kyamula tebyalya nga nange bwasasula asobole okusasula no gimalayo naye kati ssaawa zino tewakyali mulimu gwakukolebwa tewakyalina kinta kimukitambula naye tusaba obuyambi oba nsaba obuyambi bonna abawulidde omulanga guno basobola okunyambako banzizeewo pikipiki yange eyo kubanga leero nibadde sinabala gimalayo era bakyamaanyi esaawa zino bakyekwese nabwekwese olwansonga ya looni kuba pikipiki yakola kiyasaanawo naye nsaba obuyambi okuva gye muli munyambeko asobola yenawulira omulango akataaseeko tusobole okuzaawo pikipiki eyo kubanga abaana tebalina kibalya ne school fees nawe ngenda kuzijja bampita Meku Donkara Robert, Chairman Kisenyi 2 Zone, Kamota 2 Part Central Division. Nafuna bajja ne bankonkona saa 8 ez'ekiro nga bugenda mu 28 oya mwezi guno gwennyini mwezi gwa January 28 jukira saa zikyuka saawa 6 kati 28 nga bukya saawa 8 ez'okumakya bwakiro tugamba bwakiro bajja ne bankonkona ti kyamano oli awo naye waffe omuliro okukoze eki
ebintu byobidde biweddewo ate n'amayumba amalala gakyakola ki omuliro gugikwata nenvaayo mwenaafuna amawulire ago nasooka kukubira osi bwemukubira nange wadde bantegezeza tukubidde fire brigade bajja nange nenvaayo kujja ku siine wano nagenza kukola investigation omuliro gwatandikira kuki twafuna awa wenyini wali musajja gwe bayita gift eri yali omuyisibanya bulungi kati gift oyo omuliro gwava kati baneiba omu ku baneiba wali awo omusajja gwe bayita Masaba muno yagezaako kulanga muliro nga gwakatandika n'ayagala kujja kutaasa ogwo muliro oba basobola kuzikize katono gift ng'akyalimu n'akola ki n'amukuba ng'amulwanyisa butakola ki butazikiza omuliro ogwo kati nekitegeeza muno ki kyali waliwo olugendere waliwo kigendero kyali awo otegera mama kati lwaki tugamba muno waliwo kigendero kyali awo wano tuko kubazikiza ojebazaako kyebayalwawo siyagenda kujja nga onoona wawedde nga olaba wali baneighbors nga era muliro kwazije mutanze okukwatawo newano infact oli neighbor wano twayingira waggulu ne bakotoola babaati era noono yali affected baneighbors bali affected motoka za fire brigade zajja bbiri emu yagwamu amazzi naye era bwe bajjira tugamba nenga everything was down already ngumire ekikolwa embeera eno ey'omuliro okwegamba abatuuze bosaba kuyambibweko batya kubanga tumanyi nti abamu beebo abaali baganyulwa ne mu nteekateeka za olwokuba nti embeera abantu gye bawangayo bamufuna mpola baali baganyulwa mu nteekateeka za tuba tusaba gavumenti gyebaddukira abantu baffe bonna nga tetuyawudde muno noona abadde awagirawo noona abadde awagirawo tuba tusaba gavumenti gyebaddukire abakazi ngaobo balaba abakazi banaku babadde beekozesa mulimu basaluuni abafumira mmere abamu restauranti waliwo abadde akanika pikipiki nga naye yeeyiya kati abakazi bonna boolaba bobalaba era ndowooza munabo mubabuzizza balabye situation gye balimu si ennungi eri awo babadde basaba twasaba obuyambi nga baddukirire mu bwangu kubanga buli kimu kyagenda basigaza kintu kyonna erinnya Ameku Robert Ameku Robert chairman Kisenyi Tuzone yajja n'atuwa ebintu n'atugamba bamutumye olwaleero tuli wano Kamwokya ku bantu baffe abafiirwa ebintu bye twawa entandikwa ate ebintu byabwe ne bijja omuliro. Tuli wano olwaleero okulaba nti twongera okubayambako nga bwe tuyamba bamufuna mpola ate bizinesi bwe ziba ziweddewo ate tulina okubeera nga tusala amagezi okulaba nti tubazizzaawo oba omulimu gwaffe kulaba nti buli omu alina kyakola. So kontrola tuli olwaleero baleetere miliyoni 10 balabike nga beekulaakulanya oba bongerayo bizinesi zaabwe bafune kapito n'ebintu ebyaggwawo byongere okukola ki bongere obigula baddemu bakole nga bwe babadde bakola kyekindeese wano olwaleero ku bantu b'ekamwokya abaagibomuddo saawa zino ng'ogyeko okubeera nti tutugaba n'abaali bafunako waliwo n'abatagiriddwa bo mugenda bakwazako batya bonna tubayambye kyekimu nti tuze kuyamba abaali bonna bizinesi babadde nazimu zezimu so tuze okulaba nti tuzzaawo bonna betwali tetuwaddeeko naye betwawa bonna babeere nga baddamu okukola okulaba nti bizinesi zaabwe jjukira tudda ku masomero babadde bajjawo fiizi okuweerereza abaana so kati saawa zino bwe waba nga ate tebakyalina bwe bajja 10 kiba kibi abaana bajja tuula so kontrola naŋŋamba genda obayambe batandika okukola kyekindeese olwaleero okulaba nti atuzaawo bizinesi yammwe okulaba nti bizinesi zino zonna zonna ezasaanawo n'omuliro muddamu mukole
nga bwe twabayambako tetwagala kuwulira nti ate mutudde olw'omuliro netusalawo otusobola n'abawa obuyambi buno kulaba nti muzawo bizinesi zammwe otandike okukola era mbasaba nti njakudda ate era malambule wano musange nga buli omu ali mu kukola benawa sente so miliyoni ziri 10 mubeere nga muzawo bizinesi mukule ebintu byammwe byaggwawo mubeere nga mwekulaakulanya nga pulezidenti omulanga gwagamba nti tulina kwesitula kweyimusa omuntu wa wansi okulaba nti avaayo so tetulina abekamoki abaali baweebwa ku ntandikwa bannange twebaza madamu Jane Balecce ne pulezidenti w'ofiisi yonna olw'okutudduukirira omuliro ogwolode kwe tumazeewo tweyanzege mukama abawa omukisa netwebaza ne mwami Faizo weebale nnyo weebale kubeera taata era Faizo tumusabira mukisa Faizo kyatugamba kyetukola ye taata waffe era pulezidenti tukwebaza tugenda kuddamu tukole ebintu tuddamu tukole abaana baddeyo ku ssomero weebale nnyo pulezidenti kati mama vitalaziwa mukama w'ennyumba ettaka